twalema n'okumanya enguzi ebimu ku bika by'enguzi bye tulina okulwana nabyo. Twalema okudifayininga enguzi n'obubbi. Twalema okumanya enguzi eriibwa etya oba obubbi. Ekiri wano e Uganda era nakaananga nnyo n'etamala emirundi. Alright, kale nkwaniza ku mukutu gwaffe guno gwa SML News nga bulijjo oli otenda mukwano gwaffe webale emirimu gye weekolera webale okuyiiya webale okuwatanya bannayuganda mwenna gye muli mbalamusiza nnyo nnyini ddala abali ebweru w'eggwanga abali wano mu Uganda abali mu nsi zaffe zonna ez'ensi nabagamba nti buli nkomerero ya mwezi YouTube tulaga abakulabye wa gye bali kale yonna gy'osinza abali mu Bahrain abali e Turkey waliwo omuntu lubanaga nti ali mu Uzbekistan gy'atulabira nibaga mu Uzbekistan tebawandiika luzungu nembuuza abaatulaba mu lulimi ki munnayuganda alaba ffe teriyo nsi ng'abantu abaliyo bonna bawulira lulimi olwo. Kasozi abantu bali mixed. Uzbekistan yali paati ya Soviet Union. Soviet Union mulimu bambega abaali nga mu West Germany abaali ewa nga balina okuyiga olulimi. So kati bali Uzbekistan. Bogera lulimi ki? Because when you say it's part of Soviet Union, you are meaning nti yali party ya Russia. Bogera Russia. Naye balina olulimi bonna olubagata nga olaba bantu we balina olulimi nti bantu bonna be bamu. Naye omuganda wayogera wana awulizigane Saida Kaloli wancheke kyange binyeebwa. Bawuliramu. Akwata mutwe great extent. So nabali balina Slavic language. Beba Slavic people abe Ukraine awuliza owe Belarus owe Kazakhstan Turkmenistan bonna obalina we bawuliziganyaamu. So liwa nti eri abatula mu Uzbekistan. Je bali ddala batula mu Lungereza. Amawanga galina n'ebibuga ebitegeera. Gali mixed up. Galina ebibuga ddala ebitegeera. Omuntu yaŋŋamba mbu ayagala tumukolengayo kosyozi mu Lungereza. Ajira tusasula. Olungereza lwakusasula lwakusasula si lwakujajamya tulina lutono kasula yaluzimu tulina olutono si lwakujajamya bagala program luzungu tulujjayo lwansonga. I like that. Kale kwadiza ku murugu waffe ogwa SML News Yugi philosopher Samuel Kasozi philosopher gotina ye ku mukutu ogw'ennyini ogwa Kasozi Samuel philosopher oba otugobera n'ebintu byaffe byonna nsanyusa okulaba munange bwentyo tolabikalabika naye era mbeeramu ndabika obaamu nkola nsimbi bwe naye ze Uganda si nnyangu naye nga tumanya ne tuzikola omanyi abantu abaabanga abagezedde abaafanga baafu ekyo kyekyakinalikiriza nnyo n'ekyo kituufu ne mu Bayibuli abantu abalagulanga ebyamagezi ku bakabaka baali baavu n'embeera zaabwe. So kakalira ng'ekyaneralikiriza nga obambifeemu naye omulembe amagezi omulembe guno guli modern era tumaliriza tufunyeeyo gye wamuyanga lutaaya n'ofunayo k'ofunye nedda Kasozi kwekwetere tuli baavu Kasozi tuli baavu nze toyinza kuyita bagagga n'eŋŋenda ekyo kituufu sisobola ndi mwavu ekyo kyekizibu ky'amagezi tinno wewakuwa amagezi ate waliwo ewalala gy'olema nze gansumbwa n'okunsuba oli naakugamba najja kwebaza mwe muyanzize kwebaza wampa amagezi era nze kati ndi bwenti n'amala n'agenda wamana n'obuuza naye nze nannyini magezi ate ndi ku ddaala ki ng'olaba omuwadde amagezi n'agakozesa n'ayambuka naye nga gwe nannyini magezi ate akusinga era singa tebwali busomesa bwe bunkubagiza kwa orientation yaffe Makerere mu kusomesa yali nti be ready nti abaana b'osomesezza bajja kukusinga bajja kuyitako toluvubana towalana tonyiiga tokwatwa bujja sanyukira ekintu eki nti bali kye bali kubanga gwe and that's all. The pride of a teacher is to say the nation is because we are. Omusomesa ye profession yokka etakwatirwa muntu bujja kubanga akuze. Twagala kulaga bulazi nti olaba Museveni oyo nze namusomesa
Yatoyinza kusanga musomesa ngali ku State House mbokola yasomesa Museveni. Tebali nnyayo. Bana bamusanga mu nsiko. Ffe twalwana. Baluvubana. Basomesa ba Museveni. Mpozi nga abajjukidde naye nti simanyi nga nane gwe yali atereezezzaako. Ng'ateeka okuba abate Museveni oyo abadde teyeerabira nnyo bantu be. Ajjukira abasomesa be. Ateeka okubajjukira kuba nze wendabira olaba era atuuka n'ayogera nti kubamu abaafa ku bazira kwaliko omusomesa Matayo Nkanjirwa. Era amujjukira. Era famire agiwadde Nkanjirwa amujjukirwa. Naye famire aziwadde lwakuba abamu tebakkiriza. Abawa naye mulya bubi. Naye bubi. Tujja kumuvula omusajja. Mulya bubi ate kisinza okumalamu Museveni amaanyi n'obutabawa kyekino. Nakyo katukyogere. Oli ajja n'agamba nti ffe bazzukulu ba Nkanjirwa oba batabani be. Museveni alowooza nti onoomu oba ababiri abazze bakiikirwa bali bonna ne yeesiga ono agenda atereeze banne n'atereeza balala. So kale omusajja bamunenya nti bafunyeemu naye ng'amazima yagezeza. Era anti ekyo kye kitukanye ne mutabani we. Museveni alina ba historicals olw'olugendo lw'atambudde. Ajjukira yamusuza, yamusomesa, kati juzi bwe yatugamba nti yali apangisa Kireka. Ng'alina okujjukira nnyumba kwe yali apangisa. Yali nnyiniyo. Yali nnyini nju eyo bw'aba yamuyisa bulungi. Sasa nateekwa nga yakola ki? Ali bulungi. Naye omutabani talina ba historicals. Nti omutabani bwe buzibu bw'ajja ofuna. Omutabani obukulembeze buyinza obutamwanguyira. Talina ba historicals. Tolina bw'omweteeka n'ogamba nti I made you how? Tewali. Made in State House, born in State House. Wewe bagamba born with a silver spoon. Ndowooza. Ani agenda nti nkoze muhozi ng'omukoze kuki? Ekimukoze ye kennyini kitaawe n'obuzaale bwe ebimukoze. Kati omwebattako mbu historical kale fana tuli wano nga abo tebakyali kyobalaba tebaagala nnyo akwate bukulembeze. Bagamba bajja Museveni bamanyi okujja obukeeke waabwe. Newera ku State House ku mulyango awo ne babeerawo ne bamulinda paka lwa n'afuluma n'afuluma n'abayita. Era tewadde ekisozi lwakitule yabonaabona nabo babagobako obugobi naye ng'era basaze okuwa. Obwe buzibu bw'asuma abagenda ne badda ajja ne bamutereeza mbuli lwayavuwalamu n'agenda. Naye ebintu ebyo binnemesezza ofuna ssente Kasozi. Abasoga bakita kuwoda. They basoga call it okuwoda. I don't know how the Baganda call it. Kuwoda means genda n'otuulira omuntu olina yagala abe ne kyakuwa n'oteekawo emboozi etaliiwo ne weefuula amwagala ennyo n'owaana n'ebitaliiyo ng'oyidde kuwoda. You can't work for yourself. Bikulemesezza. Kaakati olabye lwaki abagezi bafa baavu? Anso gyewadde. Yeeyo. So kaakati olw'okuba oyo ngende nkola ebyo sibikola ng'agaanirayo. So kyekikuleetedde okufa ng'oli kyekikuleesa okaana nti oli mwavu. Zijjukira abantu babiri oli nagenda ku State House awo okulaba mita State House controller mukyala Jane Bareke yaliko kati. Kasozi omanyi nali ne bannange basatu Nambiro n'omulala tulina ensonga tutuule. Omanyi okutuula okuva ku ssaawa 3 mpaka ssaawa 1 ey'ekiro. Banagira nga nembuuza ne kati tulinda kino omukyala ali bize kozi nibadde bw'aba ali bize tukube essimu atuwa appointment azigaba simu tazikwata message taziddamu koze kati tukoze bwe nabanga nedda muyanga tova nsooka olinde ate gwe tusinga okwagala gwe olina okwanjula ensonga zaffe. And I can tell you we sat from 9 a.m. to 7 p.m. nga mukyala abantu abonize bali 100. Omanyi kye yakolanga byodde ati okufuna kwanga bamulinze n'atuyita abantu aga asatu fedda abadde abamulinze tuyingire mu office omulundi ogwo gumu kakati ani agenda okwogera ensonga ng'olina kwogererawo 30 people ne tuyingira wetu mu office ya State House controller negamba nedda muleke nti kale kamuwandiikire nedda towandiika olina okuwandiika ate omwoyo akapapula naye ng'olaba ne attention span ye n'okuwuliriza kwe tekuliiwo naye ng'ate omusaasira. Abantu bangi buli omu azze n'ebizu byenkana naye nti oba singa yabawa location nti obudde bwe buti but so naga nti
okuddayo pozi nga nabbulu leeta ekyovola bye binkuumira yeno ne ŋŋamba bulu leeta ogimanyi tomanyi Kasozi tomanyi bulu leeta naakagimanya ebbanga lyemaze nga mpagira mu NRM waliwo bulu leeta eva wa president Yoweri Kaguta Museveni ebeerako ze bayita directives era nomwana nga olina directive era please pay Simon Muyanga Lutaya a sum of 200 million n'obeera nayo naye is not a guarantee naye obeera n'ogikuuma kale n'olyoka odda okutyamu okuwodda okulinda bululeeta I find that life quite complicated and if you fear it you remain poor. Then omukyala omulala waliwo omukyala omunyole bamuyita nekesa Barbara Owundo ngenda omulaba awo ku NRM secretariat bangamba kale mulindeko tulinda wayise bana muwandiikire tuwandiika se Simon njagala kukula ne bazaapa muteekako ensonga embuuza ati ensonga nkikolere Kasozi you have not gone to these people you need to go to them demigod omanyi bademigod bakatonda batudde byebimu ku binkuumye bwenti nengamba kangume nempandiika ensonga nze Simon Muyanga Lutaya bwensonga bweti nga bwomanyi bwebiti enzama nentula okulinda response ku byempandiise natuula okuba ssaawa 4 11 ne bafuluma mu office banga nagambye ajja agambye lindako bwezaawera 12 nti oba abadde agenda kumpa bulamu Barbara nekesa Owundo ali mu public office NRM kibiina ekiri mu buyinza atamanyi kindeese mugamba eyetaaga kufuna ears to the ground ezamukama we nga monga nti nze Simon Muyanga ta myaka 48 naga nti wannyo waawo n'okita nenkita abantu abo balabye ennaku nenkita kyovola afaamu otuuka n'ogamba kambeeri yeeno obivaako kati ekindi nze nalabako abantu aba akyole basatu abanene abanjigiriza ekiseera omuko yali Professor Robinson Nsibambi Apollo oba omujjukira Nsibambi nga nti ku ssaawa 15 gwayingidde mu office bw'oyogera nga ziwusoka mu ezo nga nti obudde bwo buwedde very immediate omulala gye Nsibambi nti ssaawa 2 Kasozi nkuyise eddakiika Nsibambi yatendekebwa abakolonisiti yali mutegeefu nendaba Joash Mayanja nkanje bonna bebe emyaka gye wamumanya Joash Mayanja nkanje leka n'okuleka nendaba Ruhakana Rugunda bonna emyaka gye jawo wewe Ruhakana Rugunda ndugu kati omuntu gwe nazzeemu okulaba gwe simanyi bw'akikola bamwita Salimu Uhuru ewe teri kapapula kumulaba buli azze buno tuwandiika opapula oteekeko ku reason nimunaga wandiika oteekeko n'ensonga how do I write that abantu abamu abo babayinfiriya nga bye muzze obagamba tebabiyinaako solution nompandiisa nakuwandiisa n'amala nakina naga kakati ono nkikolere kikino binsumunaga nti right reason omuntu nga kati nze mba mu office ekizibu kyonna at least nja kulikomendinga oba nja mwadvisinga abantu abo basinga kyovola tebabyagala banekesa beesimbawoko ku kalulu nti nowa batestingeko nekesa yaliko Owundo yaliko emupi n'agwa n'agenda ku bwambasada kakati olaba bwe buzibu nti at least woba weesimbawoko wafunako ku college meeting ku bantu okubasaba ku kalulu olyaze n'ekisonga kye kya buli kikejo so okweesimbawoko mwana nga ate abo babanguya bojjango olulimi lwewaabwe ekati nekesa banyoli basaamye ate abo banguwa ati kakati era n'abalina n'ebizibu byayo era biringa bya region byangu bya kusolovinga naye kakati wali omuntu ajja n'ekintu ekiri complex nekesa Owundo right reason n'empandiika kati ng'atula akapapula balina emiryango 2 bw'abajja okundaba nti musajja yalinze dda n'ayita ate mu mulyango ogenda okujja bwoti ng'ate omusanga nagamba nti what type of life is this Secretariat. But this is the NRM Secretariat entabiro y'ebyobufuzi bya NRM mu Uganda ne Secretary General takinkola nko kwanda mulabako anyway bwekyo bwe tuli se public life kale ndowooza ijja tukalubiriza okukola ddala office ye weegomba okukola mu Kasozi
singa oba kufuna mu kisanga nti kati oli mu gavumenti okola mu office ki njagala ya anti corruption eyo njagala anti corruption ne bagimpa eyo njagalira ddala ne baba tebampa musaala how eyo ne bagimpa siyina kiraki negomba Uganda eyo yokka oyagala kola mu office ya anti corruption gyenjagala eyo olowooza osobola gikola muki bingi nnyo lwakuba obuzibu nti omala okubikola bonna abagezaako okulwanyisa enguzi mu Africa amaliriza babakubye kyekizibu naye omanyi nga ate abawonoonyeza enguzi kati mu Uganda mbadde mbiraba ennaku zino amanyi nina information wano Museveni be yawa okunoonyereza ku nguzi y'oluguudo olwa Busegampigi nga baga nti abaaliko babba ssente be yawa okunoonyereza ate kati be bagula ekyo kirabirawo kye baali balina okukola ku Uganda eno be bagamba onoonyerezaako be banoonyerezaako babawa mulyo babasasula baba ssente kati abo ze bakoze kati nawulira jjozi minisita ayogera ebyo byabakama sino bya mukama abasajja bayita nabisawo bya ssente ze babba nange babadde bandeetedde zeno nenga nti olabaga nti babadde bandeetedde oluusi aba yamaze dda n'okufuna ye politics waawa nati yayogera nze nabagamba nti era byamukama mu mulindo omwaka gugweko twasesinga achievements zolawo basinabaawo nnyo twajja kuba kyamaanyi ayinza obutaba nazo olw'ensonga alina speed nnene kyekisooka ekyokubiri ali emotional bali abaamunyiiza bala nti baalya ssente n'anyiiga nabuza nti akolera Museveni kati naye mulaba ng'alina mu firi munyiivu n'obusungu obwo minisita batuukera okugamba nti nze ndi mugagga nnyo ndi mugagga nze ndi mulimi mugagga nobody needs to abaganda baga nti awasa erimba ejjebbi alyogere kasotandikawo abali mu kunoonyeza corruption kaaba wa parliament kaaba wa RSB bonna bali I don't know bali mu kulya otawula okulwanyisa enguzi e Uganda tetulusobola atolo kitutaddeko langiriddewo ng'eggwanga tetulusobolerako ddala era mu luzungu tukiyita tilting at the windmill nti ugundi waliyo akagera akagamba abasajja baali babiri omu baali bamuyita Doni Quixote yakyasinza obusiru mu byafaayo by'ensi Doni Quixote ne Sancho era oli wagamba ekya Quixotic kitegeeza ekintu ekyekisiru ennyo Doni Quixote yali munene nga giant ng'agenda atambula mu Europe awo anoonya ab'okulwana nabo nga ye ogugwo gwakulwana kati wagenda n'atuuka mu ddungu n'alengera windmill gye bakozesa okupampinga amazzi n'alowooza li giant n'asika y'ekiso n'agibuukira n'atandika ogitema nga ye amanyi atema giant kumba ali ku windmill akizuula luvannyuma nti ono si muntu so yalumbagana ekintu yali musiru nnyo ng'alwanagana ne windmill ali ku kyuma atema amanyi lisajja ddene lyatema so kakati bwe muva ekyo tilting at the windmill okutuuka n'otema windmill nga tomanyi kyolwana nakyo otawo lw'enguzi tetumanyi kyetulwana nakyo ya tilting at the windmill tuli mu kutema windmill tumanyi tuli kuli giant tuli bakwizooti nga bw'ogambye What do you mean when you say tumanyi gwe kyetulwana nakyo tumanyi tulwanagana kaakati ensobi esooka twalema n'okumanya enguzi ebimu ku bika by'enguzi bye tulina okulwana nabyo twalema okudifayininga enguzi n'obubbi twalema okumanya enguzi eriibwa etya oba obubbi ekiri wano e Uganda era nakaananga nnyo netamala emirundi ku kyokugamba nti no bamafiya bajjudde Uganda mu ofisi bamafiya si bamafiya twabatuuma erinnya olwo tudojinga bulemu ku kulemererwa abantu abo Uganda tetulina bamafiya tulina ba white collar criminals not mafia. What do you mean? Abamafiya be babbi nedda akozesa obwongo okubba ekyapa ky'ettaka boozaamu ebyo mu byafaayo by'ensi teri mafiya akozesa bwongo kubba
genda okinonyerezeeko teri mafia Kasozi sa njaga okubuuza omuntu afunye olubuto n'entumbi balina enjawulo afunye olubuto ali olubuto lwa myezi 6 luzimbye n'ow'entumbi mu kubalaba tebalina njawulo naye mu kubakebera balina enjawulo kaakati byebina ababbi baawano ne bamafia bonna embuto zizimbye naye muno mulimu mwana muno temuli mwana kati w'obondo ekisinga okulemesa obulwadde diagnosis yesinga otulemesa obulwadde mu Afrika wano ebirwadde ebiruma eggwanga tulina wrong diagnosis wrong prescription nti oli wakebera obulwadde n'azuula obufu n'eddagala lijja kuba ffu lyagenda okuwa ne results ow'entumbi bw'omuwa eri olubuto erikyusa omwana omuwadde kifu akyusa byenda ekiwunzika ye yafa so kaakati gwe n'onootuuka n'oga nti bonna abo ba lubuto tubawe misoprostol mumanyi muwulira buliza misoprostol amakenda ge bakozesa abortion okugyamu embuto okwendyusinga ebisa bimenye oti ebyokugyamu embuto Kasozi ojja kunnemesa ddagala erijjamu embuto olimanyi gwali ntuma olabe manyi ne administration route okozesa ki okuwa omuntu aggyemu olubuto olikozesa nze nalikolako research manyi nga tiwajjamu embuto nalikolako research ndimanyi walinoonyereza era nekizuula nga abasawo abasinga tebamanyi na prescription ntuufu kyovola tubeera n'abantu abagize ne uterus nejjula okuvaamu so kaakati woddira omuntu ow'entumbi omuwe misoprostol ajja kwabika kaakati we tulemwa okumanya enjawulo ya white collar crimes ne tubayita ba mafia solutions tugenda okukola nfu kuba tetumanyi kye tulwana nakyo wano e Uganda tetulina ba mafia tulina ba white collar criminals who are the white collar criminals bavunaana nti babba biliyoni 5 kankuwa ekyokulabirako waliwo gwe bagamba yagenda nasoloza kuba taxi ebukeddeya national IDs n'azibajjako n'akoppa amanya ne namba n'akola lisiti yaabwe bwe yamala n'abafonyiira signatures ng'alaga nti balina ensimbi ze baali bafunye n'aleeta accountability eno ne balizinga ssente naye zitatuuka ku bali naye nga bajjako national IDs oyo si mu mafia oyo white collar criminal si mafia white collar criminal bano be babbi abali interested with powers era abatula mu office be white collar criminal white collar criminal asibe tayi n'akuba ekikalu n'abanga kapiso n'atula mu office abisa peni white collar criminals emirundi bwe baba bagidefininga bagamba these are the people who are confident to people with authority samuyanga ye RDC nze ndi mukwano gwe nja kugamba RDC yantumye nzibe kubeebukeddeya oyo taba mafia taba mafia so twakyonoona nti amawanga agalwanye ne ba mafia approaches gakozesa kubabbiba wano bakulemye oyo kati nnyonnyola mafia ndegere white collar criminal be babbi abali insusteni peni ate abo nno bangi be bajjudde Uganda abantu bankubira okuva mwami yanga mwe mutuuke bamuhooze eyo mbadde nsaba kino nomuga nedda tutuukayo si gyenkola kakati twakulaba nekozi mwandaba naye ne bwe twandaba naye kyekyaddako kakati gwoli naye omubbi awo atandikirawo n'abasolooza buli kimu n'ababba olw'okuba alina akakwate ku muhoozi kali bwe tatuuka wa muhoozi anti era ababbye mumusigala ababbi ye tatuukayo naye ababbye so si mafia wabula ye muntu abeera simaati gw'olaba ng'owa responsibility beba white collar criminals awo be bakubya amawanga gonna era amawanga ga America agakizuula nti waliyo ekika ky'obubbi obwo basobola okubulwana n'amawanga amalala. Mafia ye muntu akolera mu syndicate mu group ng'adiringa mu bintu bino money laundering kukukosa sente zijja Italy ziyingiza mafia bakosa gundi racketing money racketing mafia jawano ebukoto wona n'agamba mwe bwe mutampa sente temugenda kola business wano nakulekere baluwa njagala sente ku lwokubiri nakomawo nazibanja ne mundu bwogana
oba ozimba wheelbarrow ne bazimenya n'ebirala nga bo babawa protection mu kitundu ekyo otobawa gwe business tojja gikola mafia baba n'ababa protectinga eh? baba n'aprotectinga mu kitundu ekyo ate ababa protectinga nebwowaaba ababa protectinga ba mafia bo bennyini be baba protection mafia balina kye bayita loan sharking akuwola ssente nga interest esinga na 100% interest agibanja na mundu tebagenda mu poliisi era mu mateeka 10 agafuga ba mafia gagaana omuntu ali mu gurupu ya mafia okolagana ne poliisi mateeka 10 mbaniza ate poliisi ebayamba kutuukiriza ebyabo poliisi ebayambako nga bagikozeseza force oba ne bagigulirira mafia teyeetaaga poliisi mafia teyeetaaga poliisi era nokolagana n'omupoliisi kive mafia emirimu egyabwe gy'amaanyi gya mundu bano abaffe teri akwata na pisita akubbisa peeni abo si ba mafia emirimu gy'aba mafia okukukusa abaana kugenda kunyumya kaboozi mu mabaala kukukusa mundu kuddira bintu ebitasi okukukusa oba black market mafia basobola okumuwa konteyina 10 ezagagatta agayonooneka tebalinayo bajja kuzookera ne basimuwa genda ozisuule mu Afirika ebyo byemirimu gyabwe gyaba mirimu gya sente nyingi kukukusa njaga okutula ddiiri emu ne enjaga mafia atunda enjaga ye wano olunaku nadda ne $1 million 5 Escobar sente ze ne kakati bakyazinoonya mu Colombia mu nnimiro bazisima yalinga akwata bipipa n'ateekamu sente n'aziika mu nnimiro myaka gigenda mu 3 banoonya sente ze Escobar bazifuna abamu $. yabbanga yakolanga sente Escobar enjaga ng'agitundira mu nnyonyi ng'alina raaniwe mu kibira ennyonyi wejja raaniwe ne yeeteekawo wegira ekibira ne kiddawo beebayaga wano tetubalina so be tulina wano tulina ba white collar criminals be bawa na appointment office so kaakati tulina kuleeta approach erwanyisa no si bayaga babalwanyisa n'amaanyi mundu America Drug Enforcement Agency nejja ne baleeta emundu ez'omulembe ne baleeta drone olwanyisa ababbe sente za PDM oba onoosobola abayaga bye bibalwanyisa so tetulina bayaga tetulina ba mafia tulina babbi ba mu office babalwanyisa batya America we bakimanya okuva ku Nixon bagita Watergate scandal namanya abantu babeera mu office ne bakola ebive tukoze tutya olw'amalaawo ne basooka bateekawo oath ekirayiro ekyo buli akwata office kuba luli beekwasanga nga sawe bamuwa Ministry Education ne babba ebibuuzo agamba abali wansi be bakola emivuyo sinze nga wolaba I'm not liable. America kyabanyiga ekyo ne bakijjawo kyolina okusooka okukola wano e Uganda ng'onoolwanyisa enguzi bateekawo oath ng'okuwa office olayira nti ndi liable ku byonna ebyapeninga wansi wange koja awo sisobola kusayininga anti kubanga lwaki sisayininga bano sisiiba nabo kijja kukakatako okole ebibasobozesa okukola ekituufu ubeera strict beera abasajja Museveni nga yakulembera ejja abamu bali butambala abalala baliwa ne bawamba gwani atasobola ka ministry kano okumanaginga abo abantu bateekemu bambega divide and rule obasobole so okuwa department yonna mu America kababeere bano bamanager aba warehouse osooka kulayira waliyo farm emu yali eparkinga amata bagatwala mu Europe baparkinga amata ne bagateeka mu store emmese n'eyingira mu box bagenda okugatuusa mu Europe ne muvaamu emmese ne bagagaana manager yawoloma emiranga bannanga abapakidde bakoze ensobi walayira nti buli kamu oli responsible kati musajja teyateekamu emmese kaka ndi manager Kasozi ndi manager yateekamu emmese yaluma mupakira mutya ebintu nga temumaze kukebeera mwe temwakimanya nti emmese ziyingira mata mwononera kampuni so buli muntu akola ajja kukola ng'afaayo ne manager ajja kufiira ku bantu wano kampuni ebeegudde kandi basazeemu emmese babikomyawo ebyamaguzi ebeegudde mbira abantu babita mbusoda n'ecupa ya soda ya Coca-Cola tusanzeemu kino bakusapula obisanze so kaakati America kye baakola tetukuwadde gwe office of the prime minister
Enguzi yonna eri mu office basookera kuggwa omukulu gwasibwa. Awo naawe n'okambuwala. N'olyoka okambuwalira bano. Wekiba kikususeeko n'ofuna independent audit munyambe mugye mumbalira abantu bano. Omuvuyo gwonna ogubeerawo nze gwe basiba. Olwo otandika okulwanyisa enguzi e Uganda tebiri. Ebyagala wano. Bye bisobola okulwanyisa enguzi. Asinga watandise n'ebyo kati kiriza ate Balamu gy'atambulira n'akwata kaawo DF oba okwata minisita oba okwata PS. Kale ali mu kusanga abantu mu malwaliro akulira eddwaliro tumututte. Tawunikira akaba mututte. Kali boga nti kati oba ojja ku permanent secretary yabavunaanyizibwako bw'oba ovunaana. Kyovala olutawo tubadde tululwanye bubi olwa Balamu. Yes. Kiinako impact naye tekisobola kusolovinga nguzi. Mawanga gonna enguzi efa waggulu okudda wansi. Wane Uganda nkukwatirako baminisita basatu bonna ne badda discipline n'etandika. Seetaaga kwemenya na bano ba wansi. Nkukwatirako batono discipline n'eddamu. So kaakati mu America baanyiga banene bokka. Banene bokka discipline n'eddamu ba wansi. Kyova nkugambye olutawo lw'enguzi tetukola ki? Tetusobola. Ekirala enguzi ng'ojjako bino by'okukwata bakaawo n'abalala tulina wano vices eziri mu bantu nnyingi ez'obulabe nga newooleka bakaawo bali obwo obuntuntu obutono n'okola ku bino ate bitaasaako naye kati Balamu tajja sobola kulwana ku bino. Kankuwe story. Waliwo ababbi wano e Uganda abalina impact ennene ku bulamu bw'abantu. Tambulamu buli butawuni osooka oyo abalanga eddagala ly'amaanyi g'ekisajja. Baali balitestinze oba likola. Balina dosage form nti nonywako kendo bweka twakatestinze. Omanye time bomb gye tulina tugenda okujjanjaba myaka 10 kansa. Eddagala ly'amaanyi g'ekisajja bali buli wamu. Liri buli wamu. Emmumbu emu ewonye endwadde enkaaga mwagitestingirawa. Oli ne yeekatankira omanye abantu bye banywa. Naye gavumenti eteredde ani agenda okulwanyisa eyo vice nga Balamu ali eri mu nguudo. Bino byo biri forward byo tebinyiga gwanga. Eddagala ly'amaanyi g'ekisajja n'abakazi abasiriza enta buli wamu lyantamu okuwulira buli wamu. Bayaaye babbi bubbi. Gavumenti yabawadde omwaga. Kati mu ggwanga eritegeera oyo nga nze bampadde anti-corruption. Ngenda bugenzi mu tawuni mu Wakiso noonyaamu akatawuni kamu. Nengamba buli atunda eddagala eryo tusooka kukola experiment oba likola. Woba otunda maanyi ga kisajja nja kunoonya akalango kange abasajja batalina maanyi ga kisajja mbateekemu ne ssente. Mbaleete bagule eddagala nga malaaya ali mu ruumu wali. Male mutwale ku malaaya bigaana okukola nkwongera owookubiri naye bigaane nkunywe. Ng'ekyo kyawedde dda. So kaakati wemunadde okutunula Balamu okulwanyisa bino byonna. The time frame. Eyaki? Time nti alinywa leero. Litandikakola. Omwayo wekitandika okukola. Nga tumulinda nga malaaya tumuwa ne ssente ku lunaku weeru kitukwetaaga otukolera experiment eno tulabe oba likola. Ekyo nga wakimaze dda teri agenda kudda kubba bantu. Ebyo so ebyo tetujja kubyo abantu baffe bagenda kubabba abantu bafiirwa ssente balwala ebirwadde mu ddagala erita omwana afubutukana gapola ebyo yabyogera katekane ogeze kumanyi ga kisajja ati nkulaze tulina juice gwe balanga guno omunanasi somanyi omukombe gwono omunanasi omunane kufuka omunanasi procedure y'okufumba yeruwa guveemu ki kati byeyo byenkulaga nti olutawo lw'enguzi lutususseeko wano okulwanyisa enguzi nagamba it's not a one man's army. Balamu ne Namere collective effort. Kakati Balamu bali eyo binani agenda birwanyisa tebinyiga gwanga kankuwe ekirala ffe waffe Matugga ababbucha ze Matugga bananyiga bunyizi minzaani zaabwe teziwera batwala ejjinja ku welding ne baliko lokota eribadde erya kiro ne bajjako gulamu zeziwera. Nze nina omuntu wange gwe mmanyiye buli lwagenda oggula ennyama agenda n'ejjinja lye erya kiro yaligula. Teekako naye ateekeko erirye. Tajja kudda kubabbyamu. Kati ebyani agenda okubirwanyisa. Minzaani tebazitwala ne basikonamu sitampu. Amayinja bagapima. Bagaleeterako nti nago mugaleete. Kakati mulwanyisa ki? Minzaani. Mugenda bakebedde minzaani. Okebera minzaani, okebera minzaani. So kakati ebyo byonna Balamu tajja kubirwanyisa naye bya affecting eggwanga. Okimanyi
nabyo bitadde mu nguzi ate obona those are good economic malpractices is affecting eggwanga. So you have defined corruption as that is political corruption mwemuli ebintu ebyo byonna fraud egwomo amanga mu Europe gabona ne fraud eyitale waliyo bali bamuyita gundi Cagliostro yali Master Casanova omusajja yabba abakazi n'ababbaka amayumba okugamala eyitale paka government lwe yayingiramu yabalimba ngambo nawandika ku mwezi ebbaluwa ne banziramu okusoma ku lipula yosooka kusasula sente yabba abantu okukamala amayumba gaabwe basome ku bbaluwa gye bamuddamu okuva ku mwezi nga mubbi obo bonna bubbi bakola lose Bufalansa ku mulembe gwa Louis the 14th 16th wa French Revolution wabula jjajja wooli Louis the 14th omukazi yalimba Bufalansa yonna nti azaala obumyu okumanya yabalimba kabaka atagambika Louis n'atuuka gamba bannange ekiri mu Bufalansa kisusa omukazi azaala n'agamba muwadde ekisenge mu lubiri lwe Versailles ajja buzaalirewo tulabe abasawo nga bonna baleeta bamuwe ekisenge mu mwezi gumu ngali mu kisenge bamukwata awadde abakuumi sente bamuleetera obwana bw'obumyu kabaka abakakase nti azaala kabaka ne bamugamba n'agamba kemumuleete baali bamanya agenda kutta omukazi kabaka si kye yakola yayita basawo bonna n'alagira babatte mwenamu abantu abasoma omuntu atasoma abalimba ati abamanyi biology nti nazaala obumyu ne mukkiriza musobola okujjanjaba abantu abo bafere so okulinda obuliza experiment eno ng'oli musawo omusawo naawe noddawe yasoma kati gwosobola okujjanjaba nze kabaka omanye system y'omuntu omukazi mumuleka agende so obufere bwaliwo dda butawanya amawanga okamala omanye abantu bebafeze ku masimu ne basindika sente ebyo ani agenda obirwanyisa Balamu agenda kulwanyisa ebyo byonna so okulwanyisa bino kintu kinene tuleme kwerimba nti Balamu agenda kukola kino Balamu kyakola omuntu alina multiple organ failure Balamu atundulamu nvunza aleme kufa na nvunza kyekyokka naye tewali kira wane ebizibu bya wano bingi nnyo naye ze Kasozi nompa anti corruption n'obuyinza mu wiiki emu Uganda ebakubunkenke nga ne saali wano nga simula batasobola kulya nguzi agamaanyi g'ekisajja kyekyo sa abantu bayina ebizibu ebitagambika ebibatuusiddwako ebyetaaga okulwanyisa Balamu yafuddeyo n'agamba omwenge baguwere naye Balamu ategeera kyaliko ekyomwenge nange nawudde nga ekyokubiri bwe yagamba nti bbala bazigula essaawa 9 nenga nti Balamu amu kye bayita nayita ekonome kubanga ono gwogaana okugunywa nti agenda akole waliwo yakoze ekiro kubanga ye yakoze ekiro emisana w'omugandira okunywa ate bwe budde bwe agunywa ku makya kuba yakoze ekiro kuba nti mwenna tebanywa first of all ne economy ne sente ze mujja mu mwenge tukoleshe endala kuba nda producer tuli bubi ndakika ebbiri zinaamala okwogera ku mwenge kuba nakyo kiri kalimba sirina kyenjogedda omwenge gwogere gwogere naye obudde buno bwe tumulemu Katonda Kasozi Samuel philosopher bwe tukomawo tuli ku order ya Balamu ey'okugala bbaala nze Simon Muyanga Lutaaya.